Even now we tuli band. We should not categorize music boy band. Bakola music mulungi. They are good musicians. Just because chigambo nti mukole group. Use that kind of a language. Okay. Kitufu mukolere wa munga bwagambye. Mudde muliva yenge ekintu kiri. Katukuba makufana nali omulenzi wa maaso yani oli. Henry Mwanje, Betina Namukasa, Nabalala, Namuyegasi. Najirimu era njebaza. Abakulu abakama bange bandage kubo. Naye ate anayogera ku simu ng'alina microphone. Naye ate nze gyembi nga ndi nzekka ndaba bintambulira bulungi. Ate n'abaana bano ono mutabani wange ndi maama ono sisita wange batambula bulungi
naye ate era wetusanga bandi eri erimu bakama baffe era tukola ate n'ekirala nze Karo bwe nsoma ekigambo band tekitegeeza style ya music nze manyi band si general si kyo ate tukola afrobeat tukola ballad ffe wano wootulaba wano bw'otugamba oyimba dancehall tumukuba bw'otugamba okuyimba afrobeat tumukuba buli style gye bagamba tukola ki si gamba nti tuyimba bandi ye style kino temukisomeeko nnyo mwena abali waneena ababeera ku tv mukituyita nnyo nze era abasinga bagamba muze sikyagala sigamba nti sikyagala naye mwogera kikyamu simanyi egenera ya music gye bayita bandi neno bandi ne Sindi alina bandi naye tayimba bandi nga style sikyo so mutuwagire nga bwe tuli wano n'abalala kubanga kyemmanyi okuyimba tukumanyi. Thank you so much.